genda gaggawala mu linnya lya Yesu. Ate obwavu bw'omu bwongo nga tebusose kuvaawo era nga tebuvuddeyo mu bwongo, ne bw'ofuna ssente era zikuggwako kubanga tomanya bwe bazikuuma. Era bangi ku mmwe ekizibu kyammwe si lwakuba ntofunangako ku ssente, wali ozifunyeeko naye tomanyi bazikuuma batya, bazirera batya, biki bye bakola ne biki bye batakola, baziriikiriza batya, baziwangaaza batya, bazikuza batya ne zikula. Ebyo by'otamanyi bye weetaaga okuyiga. Omuntu omwavu mu bwongo ne bw'afuluma wano essaawa eno n'alonda $1,000,000 wali ebweru, mu bbanga lya mwaka gumu ziba zimuweddeko kubanga mu bwongo mwavu, mu bwongo tamanyi. Ekizibu kyo si butaba na ssente, ekizibu kyo butaba na ideas zikola ssente, kye tuyita obwavu bw'obwongo. Lack of ideas is number one. Of course there are so many other factors, but that one is one of them. We will address that. Tugenda kusaba kitufu nkimanyiiko nti waliwo n'ebizibu emu nga biri spiritual issues, spiritual factors. Ezo nazo twetaaga okudiiringa nazo. Lwaki olutalo luno nalulangiridde ndi convinced nti gwe toteekwa kubeera mwavu. I have 1,000,000 reasons. I have 1,000,000 reasons why you shouldn't be poor. One of them, your Father in heaven is not poor. That is reason number one. Your Father is not poor. Oyinza okuba ng'ozaalibwa mugagga nnyo ate nga guli mwavu nnyo ate ng'ogamba nti ye taatawo. Bikwataganira wa era bifaanagana bitya? Kiringa bwe tunaafuluma ali ebweru batuga nti oyo omwana gulaba ye wa Kabaka, naye ng'omwana yeetese bikuta bya nte ku mutwe alina gwe abitwalira. Mwana wa pulezidenti notuga nti nno omwana gulaba ye mwana wa pulezidenti naye ng'atambuza gonja. Gulaba biba bikwatagana, si kyabawulira bikwatagana. Kati nze mbuuza ku Katonda ne pulezidenti wa Uganda ani asinga obugagga? Ani asinga obugagga? Obanga abaana ba pulezidenti babeera baavu, lwaki abaana ba Katonda bo babeera baavu? Lwaki obeera ng'ositwagolinga busitwagolinzi? Lwaki obeera ng'obeera mu bulamu bw'obutamala? Lwaki obeera ng'obeera mu bulamu bwa kaaba? Ababadde wano lunaku lw'eggulo nabagambye era nakati nkiddamu, tewali kintu kizibu kuwangaaza nga butuukirivu bwe kiba ng'oli mwavu. Ne bw'oba owulira obwagala otya bugaana. Omwavu afundikira nga ne bye yabadde tayagala kukola abikoze, ne bye yali agamba nti ekyo sirikikola nga nakyakikoze kubanga embeera emukutte n'emuteeka mu kasonda n'emunyigiriza n'emukamula n'emusikwizinga n'afundikira ng'akoze ne bye yali yagamba nti ekyo sirikikola against his will, nga muli awulira ekyo si kyeyandikoze. Naye lwaki? Obwavu buzibu nnyo okukuumiramu obutuukirivu, era obwavu tebukola butuukirivu, era Katonda tabutwagalizangako. Era atuuka n'okugamba mu byandikwa bye nnaatera okukulaga, kansabe bano abatudde wano mu ntebe z'abasumba, andike kakutanda n'obeera omusumba mu focus, oteekwa okumanya ebyawandikibwa byonna byonna we biri. Oba tobimanyi, you disqualify yourself. Olunyiri lugamba nti so tewaabenga baavu mu mmwe, bwe lugamba mu lwanguye, so tewaabenga baavu gye muli, says the word of the Lord. Bible yegamba tewaabenga, sinze ngamba Bible yekola etya? Bible yegamba so tewaabenga baavu mu mmwe. Kitegeeza ne Katonda tabwagala, ekitegeeza ne Katonda amanyidde enja zaabwo, ekitegeeza ne Katonda amanyi inconveniences ezijja n'obwavu, ekitegeeza ne Katonda amanyi nti you can't go any far ng'oli mwavu, ekitegeeza ne Katonda kimanyi n'okwolesebwa kw'oyakuwa tosobola kutuusa mu maaso ng'oli mwavu.
n'ekiroto ky'olina tekiyinza kugenda mu maaso ng'oli mwavu na buli byakwogerako tebisobola kubaawo ng'okyali mwavu kyova olaba olina obbukyawa teeka omukono ogwo lugendi nyina obbukyawa ganti yogera namaanyi ga nyina obbukyawa olina obbukyawa na mutima tebuteeka kubeera mukwano gwo. You should not be comfortable with the poverty at any moment. Tewade bakuba no dakika gye weegumyagumya n'ogamba kirabika munnange kirabika ndowooza obwavu buno bwe ndimu kuba abalokola abamu batera okubyogera obwavu buno bwe ndimu embeera eno gye ndimu kirabika kwagala kwa mukama alabika bw'ati bwanneetaaga alabika bwansinga okunnyumirwa kirabika ayangirwa mangu nnyo okuntowaza omanyi bwantowaza awo nyanguwa okulokoka mbeera mulokole nnyo bwe mba nga ndi mwavu omanyi obugagga buyonoona waliwo yaŋŋamba omanyi obugagga mune buyonoona abantu bafuna ssente boonooneka batandika okuwasa abakazi abangi bwe bafuna sente bonooneka banywa omwenge bwe bafuna sente bonooneka bafuna amalala bwe bafuna sente bonooneka ate bwe kibanga obugagga buyonoona n'ate obwavu bwo bwonoona nnyo. Nkiddemu Katonda talina pulaani yonna kweyambisa bwavu mbw alina kweyambisa bwavu akutowaze mbw akukakkanye mbw'obeere muwombeefu nnyo. Eyo pulaani tagiina era takiriimu era takina mu mukono era tali mabega waakyo. Ngambira nebba akulinaanye muŋŋambire ng'omutunudde mu feesi mugende nti obwavu bwo Katonda tabulinaamu mukono. Mugambe nze nkulagidde mugende obwavu bwo Katonda tabulinaamu mukono. N'olwekyo lekera obuyita okwagala kwa Katonda. Kirabika Mukama yabunjagaliza kirabika ayagala mbeere bwe nti omanyi bwe mbeera bwe nti olwabeera ntowaza kati tolaba ne mu kyaki nzija mangu kubanga sirina ssente tolabanga na kino nkina tolabanga n'okwonoona siyonoona. Nkugambye talina kyakifunamu olw'ensonga buli kyonna kye yandyagadde omukolere tosobola kukikola ng'oli mwavu. Buli kyonna kye yandyagadde otuukirize okwolesebwa kwe yakuwa ekirooto kye yakuwa okwagala kwe emyoyo gy'ayagala owangule onoogiwangula otya ng'oli mwavu. Enjiri egenda kubuulirwa etya? Byonna bye twogerako wano mu kanisa byetaaga ssente ate nga byonna biri mu pulaani ya Katonda mu kirooto kya Katonda. Tugenda bikola tutya ate nga gwe tulina? Tugenda bikola tutya naawe ate nga gwe oli mwavu? Buli kye twogerako kola mu nnyumba ya Katonda. Ewammwe ennyini mu kika ky'ewammwe twagala b'ekika ky'ewammwe bonna balokoke. Bameka baga nti nembutuufu ab'ewaffe baalirokose. Abaana ba kitaawo abaana ba nnyoko abaana bataata babato ennyumba y'ewammwe ekika ky'ewammwe bonna balina okulokoka. Kituufu? Siwulira kituufu? Buuza nayiba ndi banaalokoka batya ng'oli mwavu? Bonooyogera banaawulira? Wangi bonooyogera banaawulira? Bagenda okulaba ng'oyogera bigambo bugambo tolina na kyewali obagasiza. Toweereranga yadde akaana ka muganda wonaaka. Ennyumba ya kitaawo ejiro bakuba ennyumba ya kitaawo muwakulira ekutte mu binabina eri ku on your marks get set. Simanyi owulira kati mweyagala obagambira balokoke sooka obateerewo kalina nga tolina nakyo waayogedde bate bagambe nti kakati mwategedde eno mugisengukemu mudde wali mu tenti gye ntadde wali eno gimenyewo teekawo kalina 3 ogambe taatawo Sulomo olyoke okomewo bagambe buli asula mu nnyumba eno alina kuba mulokole olabe batalokoke. Bagambyeko nti omulokole omugagga yeegayirira nnyo alagira bulagizi. Omulokole omugagga teyeegayirira nnyo bantu kulokoka. Alagira bulagizi ate ne balokoka. Bano bakiwulidde bano. Ngambye nti emu ku advantage ya ssente omulokole omugagga teyeegayirira nnyo bantu kulokoka. Ababulira bubulizi kyakkola ekyamuyamba okutuuka awo waali nabo ne balokoka. Wulira omulokole omugagga aba afuuse consultant w'obulokole abeera consultant abantu bajja gyali nga bazze mwebuuzaako nze nkoze ntya ebitala nze nga byankwata nnyo mwe mwakola mutya gwe mune wagenda wa gwe munange kikyolina kye tutayina ngoga kale tuula nkubuulire kati lokoka. Omanyi kyaddamu okubuuza? Addamu okubuuza nti balokoka batya?
nyeyogezanga n'ekimugamba ng'oli mwavu nti lokoka jaga ndi gwe bukugasiza ki kati gwe bukuyambye eki kubanga tegweyagala ogamba okulokoka ate osoose musabiriza osoose kusabiriza osoose kaaba nnaku yo yonna n'ogimalayo abaana nga bwe batudde waka landiroodi nga bwakugoba nga bwe mutakyalina kyakulya era ennyumba eringa lala era ebizibu byoliko bingi nnyo era amabanja olina mayitirivu omala kaaba nnaku n'ogimalayo n'olyoka omugamba naye walinyambye eyo walinyambye nopaka sente naye n'ekirala baaba ojja olokoke nga lwaki takuba ggwe luyi omaze kusinda bizibu byo n'obimalayo omaze kusinda nnaku yonna n'ogikuba wali ku mmeeza ate bw'omaze n'omuga naye baaba nomunange ojja olokoke ng'akubuuza kati ndokoke nfune ki naawe yabisookamu obwavu bukuyonka butaaba naawe yabisookamu ennaku eri kuggwa eringa eyo zalumonde kati oyagala ndokoke nfune ki mukitegedde era mukimanyiiko era mwali mukiwuliddeko nti obwavu setaani bwakozesa okuggalira abantu ebweru w'obolokole mwali mukirowoozezaako ekyo. The devil has used this weapon. It is a weapon. Poverty is the devil's weapon to lock people outside the kingdom. But also, nawe nyine kukuuma nga buli kyolowoozaako kifiira awo. Buli kiroto ky'olina kivundira mu mutwe gwo. Buli kwolesebwa kw'olina kuvundira mu mutwe gwo. Buli kye wali oloose tekina gye kyali kigenze. Olina plans mpitirivu nnyo ezitali executable, ezitalina gye zaali ziraze. Byolowooza biyitirivu. Ebimu byolowooza singa badde olina ssente n'obikola n'obwakabaka bwa Katonda bugaziwa n'abantu balokoka. Abantu abaali lokokedde mu projekiti zo, abaali lokokedde mu kampuni yo singa olina ssente zo n'okola kampuni ng'erimu abantu 500, eyo church namba wangi eyo church namba olagira bulagizi mwe namba agala wali ku sande gye nsabira gye musabira oyita buyisi mbulizi n'omugamba jangu otusabise tuyinayo prayer fellowship ey'abakozi gye eri mu kampuni yo omala n'oduumira n'ogamba olw'okusatu essaawa 10 mwenna bw'omanya nti okola wano ate ng'omanyi okyayagala okukolawo ku lwokusatu essaawa 10 pasita wange ajja kujja wano abasabise atatuulawo ojja kungwako balokoka ku kifuba. Ani aga nti amiina. Kyobalaba nga nkwagaliza ssente nze mmanyi bw'omala ozikwatako ekigenda okubaawo enjiri egenda kwangu obwakabaka bwa Katonda bugenda kugaziwa. Ani awulira ngambeko nti amiina. Mu kifo ky'okunoonya abantu be bagenda okukunoonya. Nagambye n'okugamba sobola kukimenyawo nti Katonda bwaddira kati enjiri yo n'agigattako ssente togenda kwetaganga kwogera nnyo ojja kwogera kitono. Abakuwulira nga babuuza balokoka batya kubanga oledde gujja kuba oli bujulizi obukwatikako obulamu bubujulizi testimoni yo yokka balokola oledde bakwagala oliko essavu ono omusajja abitegedde musajja gwe Katonda akungaggawalize genda obeeremu ku bantu abagagga. Kati lulaba naawe singa wazze dda naye ompanga lonjereere obwavu fire siwulire obwavu fire genda nawe Katonda akugaggawaze wompeeredde zino olunaku lumu ojja kumpanga za $2 2,000 kama akwongereko zeero emu ate nga za $. Ani awuli agamba nti amiina. Olunaku lw'eggulo twalabye nti bw'oba n'osigala mu nsi Katonda gye yagamba okusigala mu Isaaka enjala ng'egudde Katonda n'agamba Isaaka toserengeta Misiri. Lubereberye essula ya 20 sikyawulira lubereberye essula ya 26 enjala bwe yagwa Isaaka n'ayagala addukire e Misiri. Enjala buli lwegwa abaana ba Katonda baagala kuddukira Misiri. Balowooza Misiri ewali emmere, balowooza Misiri osobola okumalako, balowooza Misiri opportunities nnyingi, balowooza Misiri osobola okwenda n'ofuna ekyokulya, balowooza Misiri okola ebbaala n'ereeta ssente. Byonna biri Misiri, ezo n'opportunities zireeta ssente. Emisiri onyakula akasimu kasitoba ng'oli Misiri, onyakula essimu n'odduka nayo. Emisiri okuula abasajja bw'oba ng'oli Misiri.
kati abaana ba Mukama abamu enjala bwe balumira wano we bali ne balingiza mu madirisa ne balengera e Misiri ne bagamba nti oba omugezi addukira e Misiri oba ngende e Misiri bana nga bitabuse nga biganye banango banzireyo e Misiri ngambira ne bakulina nti sogenda Misiri mugambe toserengeta Misiri. Katonda n'agamba Ibrahim manyanga Isaaka toserengeta Misiri kubanga Mukama yali ajjukira ekyaba ku Ibrahim bwe yagendayo tebyavaayo bulungi. Toserengeta Misiri, toserengeta Misiri. Naye wabula waliwo by'oteekwata okukola bw'obanga toserengete Misiri, kuba tojja kwogera bwogezi nti sijja kuserengeta Misiri ate nga tolina kyokoze. Bayibuli egambye nti Mukama n'amugamba tuula mu nsi gye nakugambako. Isaaka n'agamba ngenda kutuula, naye era ekyo nga tekimala. Okutuula obutuuzi mu nsi Mukama gye yakugambako, ntegeeza mu butuukirivu, ntegeeza mu butukuvu, ntegeeza mu kwagala kwa Katonda. Nogamba ngenda kutuula mu nsi Mukama gye yaŋŋambako, ngenda kusigala nga ndi mulokole, ngenda kusigala mu butuukirivu. Bassebo ne bannyabo nga tolina kyokozeewo ekisusse ku ekyo, bituuka ekiseera ne birema ne bigaana, obulamu ne bukaluba. Olunyiro lw'e12 kye lwavudde lwetugamba nti Isaaka olw'e12 lwagambye lutya? Isaaka n'asiga mu nsi eyo nga emu ku strategy eneemuyamba okusigala mu nsi eyo. Togenze Misiri webala obutagenda, naye obutagenda Misiri naye wano wosigadde nga tolina kyokoleddewo, nga tolina strategy osaaga, bijja kutuuka ekiseera bikalube, ojja kwezuula nga wagenzedde e Misiri. Bw'oba onoosigala Katonda w'ayagala osigale, bw'oba onoosigala mu butuukirivu, bw'oba onoosigala mu kwagala kwa Katonda, wangi wateeka okubawo kyokolera mu nsi eyo Mukama gy'ayagala osigalemu. Ye Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Okukola kwa balokole, okukola kwa gwe toyinaayo option endala yonna, gwe toyinaayo okkuba ddala mwogenda kufuna ssente. Tebabalimbanga, nkiddamu, tebabalimbanga kewamala n'olokoka. Toyinaayo avenue ndala, toyinaayo kkubo ddala mwogenda kufuna ssente, kubanga number 1 gwe tokyabba. Gwe tokyakola ki? Gwe tokyabba. Abatali balokole balina ssente ze bafuna nga bo babbye bubbi, kati ate gwe tokyabba, gwe tokyayenda. Abatali balokole abamu beetundatundakokko, ne batundatundako ku mubiri gwabwe ne bafuna ssente, kati ate gwe kuwamala okolokoka gwe tokyetunda. Wangi okulokoka ebyo bye bimu ku bye kujja nako, kukutemako ebintu ebimu, ate nga kye bayita okolokoka. Kukendezaako ebintu ebimu, kukendeza avenue ezimu, sources ezimu eza ssente zo ezimu zakendeera. Ngamba naye bakune nti si byakusaaga zakendeera. Duli olina bwe wakuulakuulanga, waliwo bwe wakuulanga weetega nga nobako bookudde. Kati ogenda kwetega? Kati ogenda kukuulaani? Duli wafunanga asasula ennyumba nga mulala, akola enviiri mulala, owa lipsitiiki mulala, owa nails mulala, owa sikaati mulala, n'owa blouse mulala, n'owa perfume mulala, n'okiggala. Obeera ku muzigo gwo bw'obanga okyali eri e Misiri, obeerawo ku nnyumba yo ku mizigo w'osula, n'olagira omusajja atambuza amatooke, n'omugamba lireka ewaawo, ojja kunona ssente zo edda. N'alirekawo ku mulyango naawe n'olirekawo, buli ajjawo n'oli musasuza. John bw'ajjawo n'omugamba ettooke baaliresaawo, tebanalisasire. Omusajja agenda nakoma kunona ssente ze, ensonga lwaki sinali wagulako, bwe ziba zinnemye ng'alitwala, era bw'obanga tonnyambye omusajja agenda dinona, oyo George n'alekawo ebiri, n'oyongera n'olibeezaawo. Ne zireeta Robert naye n'oli musasuza, ajja aduma. Buli omu omukubira essimu ajja lulwe, n'omugamba ettooke liryo balitaddeawo. Omusajja agambye agenda kutwala ettooke lye, nti nabwe sizimuwa agenda dinona n'additwala. Singo nyamba n'endisasula ne batalitwala, oyo n'ateekamu ssente. Ettooke limu n'erigulwa abasajja 8, n'olyoka olijjawo.
sajja munana bagula ttooke limu eryo ngati gobera wetaaga okukola ng'okolera ki oledde obeera oli mukola ukola enviiri mu saloni ku bbanja n'ogamba nannyinizo azikoze mpaamu essaawa emu nzikuleetere n'olyoka bwetoolola ku street duuka ku dduuka ng'ogenda oyingira osoloza sente za nviiri buli gy'oyingira olina gwogamba enviiri zino nno munange sinasasula era omukazi ankozeza bbanja atandi bubi nnyo walinyambye nompa sente z'enviiri ogenda osolooza buli luguudo obeerayo ne boyfriend ogenda osolooza busolooza sente za nviiri enviiri zimu ne zikolebwa abasajja 8 kati gobera wetaaga okukola ofuna olubuto n'oluteekako abasajja 6 bonna nga lwabwe buli omu olumulaga buli omu n'alusasulira kati obeera wetaaga kukolera ki ne bwe lutabamu osibamu ttawulo n'omugamba luno nno olubuto lwo ate kati luyo ya pooko ate era ofuna engeri gy'okiyitako ne bwe lutabaamu omubikira n'omugamba terukedde kuvaamu nno munnange lukedde kuvaamu ngenza okukeera bw'oba oyagala jangu weerabireko jangu olabe weruviiriddemu ng'ogula tomato sauce ng'omusiiga kago yakeero mugamba lweru lugenze Kampala ng'ogibeeramu obadde obuuza ngeri bantu gye babeera Kampala bagibeeramu naddala ng'oli Misiri amakubo gaba mangiko agabeeza omuntu mu Kampala kati wamala okulokoka agamu geekutulako Katonda omukisa ayagala gukuwa okuyitamu ebyo by'otaddeko omukono gwo nambako nti amiina kati gwe waddayo dda wali mu oligino Adamu atannayonoona Bayibuli gandi Mukama Katonda bwe yamala omutonda n'amuteeka mu lusuku alimenga ettaka mwe yaggyibwa era awenga omukisa emirimu gy'emikono gye kati gwe Katonda ayagala kuwa mukisa ng'omulaza emirimu gy'emikono gyo gy'agenda okuwa omukisa obugagga bwo bwekwesaawo sente z'obwerere tezikyaliyo bulaza era gwaganya okukola ng'ogamba Yesu anaaleeta olina okuteekawo engeri gy'aleeta togamba bugende ogenda kufaanukula emitwetwe okebere mu piro osangeyo sente teziriyo era tewabangawo nabbi yenna akulimba ow'obulimba kuba mwagala nnyo bannabbi ab'obulimba bwe tubabuulira amazima temugaagala mwagala mugende gye babakyamusa kasita yonna ozunzezunzeeyokko kati engeri gye wakomawo kkiriza tukubuulira amazima kakati kasita yonna obaddeyokko kati tuulako gamba nemba kati tuuza ku ntobo bakubuulira amazima kati tuuza ku ntobo tukubuulire kuba byonna bye bakulimbalimba tebikoze naawe obaddeyo nga bakuzunza ne babba nekoolina ogamba kugirawo oti mirako mane sente ogenda sanga mu nsawo ojja sanga emitwete girawo oti kati bw'osiga kino ojja sanga wali olwo zigenda okujja kasita byonna katemba omubaddemu kyando omubaddemu byonna obirabye nga tebikoze kati tuuza neya tukubuulira amazima Bayibuli egamba bwe munaamanya amazima gana abafuula ab'eddembe Mukama yeebazibwe sibawulira abalokole Mukama yeebazibwe n'atera okuwulira mulokole gwe Mukama yeebazibwe Hallelujah. Obugagga bassebo ne bannyabo bulungi oba bubi obugagga bulungi oba bubi ate obwavu bulungi oba bubi kati obwavu bukyawe omalirire okugaggawala okwate ennono ezikola obugagga kwate ennono ezikola obugagga ogenda bufuna mu linnya lya Yesu yoli ongambeko nti amiina kwate ennono wuliriza bulungi number 1 sokotereze wano upstairs nja kulaga ewiiki eno nti obugagga butandikira mu birowoozo you must be willing to make a wealth and to become wealthy and to make money. You must be willing. Oteekwa okuba n'ewiiru oteekwa okuba omumalivu noga nti ekyo kigenda kumbaako lekera okwegumyagumya n'obwavu n'ogamba bumala era siri bubi nnyo kasita ekikulu ngenda mu ggulu abamwena n'ebyandikwa bye musoma ebibagumyagumya naye nga nabyo mwabivunula bubi nabyo temwabitegeera osoma ebyandikwa n'obisoma bubi balina omukisa abaavu
mu mwoyo kubanga obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Kati gwe olinawo okiwulidde nga bagandi balina omukisa abaavu mu nsawo. Kigambye mu nsawo. Bagambye wa? Balina omukisa abaavu mu mwoyo, abayonta mu mwoyo. Ate gwe kwekyo ekyawandiikibwa kweyagala okukuumira obwavu bwo. Musumba tugamba ebyogagga wala ayagala kutuwonoona. Tamanyi nti obugagga bwonoona. Tamanyi nti abooluganda abamu abagaggawadde bayonoonese. Nabagamba dda bwe kiba ng'obugagga butwala abantu mu geyeena ate bwe obwavu butwala nnyo. Nkiddemu zombi bwe ziba baasi nga zitwala abantu mu geyeena, zombi bwe ziba mmotoka nga zitwala abantu mu geyeena, obugagga bulabika bubatwalira ku tukutuuku. Butwalayo bajjuza tukutuuku, butwala bajjuza kaakamonye. Kale obugagga butwala bajjuza kaakamonye. Obugagga beera bwakayuwayo 14 nga bw'obwavu buyiyeyo abantu 80 mu geyeena. Kitegeeza obwavu bwo butwala nnyo mu geyeena kubanga chances z'okwonoona nyingi. Chances ez'okuva ku Mukama ng'oli mwavu nyingi. Gattako okuba nti ofuuka incapacitated nga tolina kyogasa nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, nga buli Katonda kyakusuubiramu tosobodde kikola, nga n'okuwangula obuwanguzi emyoyo tekisoboka okoma kulowoozaako kirowooze. Ngambira naye baakulinaanye oyo mungambire gw'omulinaanye mugambe nti Katonda akwagala oli mugagga. Mugambe nti Katonda akwetaaga oli mugagga. Mungambire nti bw'onobeera omugagga ate ogenda gassa nnyo. Kikulimba ogenda gassa nnyo bwakabaka bwa Katonda. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Bwe yasiga Mukama n'amwabandoninga. Mukama n'akola atya? Mukama n'amuwa omukisa emirundi 10. Olunyiri oludako lugamba katuseetukeko muleme gati we twabadde gula ate we tusigalidde ddala. Nze bwe waba wakyakola amakulu ne bwe tumalawo omwezi mulamba sifaayo. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Eriwa eri mwe bamugambye okusigala. Bw'oba onoogisigalamu ekunyumire nga tooyombe nga toweemulugunye nga tookaabe nga tebiikutame ensi mw'oli gisigemu. Invest in that land. Invest in that land. Find something and do it. Find something. Bako kyozuula okiseeko omukono Katonda agenda kiwa omukisa. It is not enough for you to say that, you know, when I got born again I got poor. Omanyi munange, mwanyi bw'olokoka munange kwegambira ebintu bikyuka. That is not enough justification. Bwiba bikyuse tumanyiddwa bikyuka naye ate era tumanyiddwa bikyuka ate tumanyiddwa bikyuka. Katonda si kwagala kwe n'akatono gwe okubeera omwavu ate n'osigala ng'oli mwavu. Oli wa mugaso nnyo era waalibadde wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda singa olina ssente zo. Era singa oli omu ku bantu Setaani baatya kinga n'okutya akutya nnyo. Naye kati ne bw'oba osabira essaawa 28 48 ne bw'oba ogenda ku lusozi w'osabidde wonna ne wakutuka ebisubi, Setaani talina kyakutyako n'aka. Setaani talina kyakutyako n'akamu ng'oli mwavu akimanyi. You can't do much. Osobola kukoma kwogera bwogezi. One, you cannot change any person from his kingdom. Tolina gwosobola mujjako. Ekyo kyamanyi tolina kyosobola mujjako. Therefore, you are not effective. Come to win souls, you can't win one. Buli akutunuliraga naye oba oliko kizibu ki? Ne bw'oyogera ebintu nga byonna bya makulu abantu balabanga mulalu. Mukimanyi obwavu bwa ngeri nnyo. Obwavu bukubiteeka mu mbeera nga ne bw'oyogera ebintu nga bituufu nnyo abantu in fact by'okoma byogera nnyo n'oyogera nnyo abantu batugeesera nga limanyi okimanyi nti yayonoonekera ddala. Okimanyi nti yayonoonekera ddala. Okimanyi nti zaanyooka. So nga ate gwe bambi obadde oyogera nnyo olabe ng'omuwangula. Oyogera nnyo osoma ebyandiko okubimalayo n'osoma Matayo n'ogamba bikulako Matayo 8:23, Yokaana 3:16, gundi ani Yekosafaati 2:3, byonna n'obisoma okubimalayo. Omuntu gyakumugga nti bannange
kale nakakeeto yayonoonekera ddala. Waya zaakola zitya? Zaaviirako ddala. Bane bw'atandika okwogera bannange olaba omwana wa taata nolabira ddala omwana wa taata nga yayonooneka. Bannange si ye nakakeeto li gwe twali tumanyi yayonoonekera ddala. Waya zonna zaanyooka naye nga toli mulalu lwakuba nti byoyogera tebikufaanana, lwakuba nti oyogera Katonda ow'amaanyi ate amaanyi ge muggwe tegalabika, lwakuba oyogerera Katonda ndi mugagga nnyo ate nga gwe bwavu bukuyonka butaaba bukunuukako. Kati ne bafundikira nga bakoze conclusion nti kirabika si kulokoka. Waya zaakola zitya? Zaavaako. Ate nga bw'onoobeera olina ssente zo togenda kwetaaga kwogera bigambo bingi nnyo. Ojja kusoma ekyawandiikibwa kimu kimala obagaye nti ani ayagala okulokoka bawanike emikono bonna balokoke. Abamu bajja kulokoka nga baagala okukusanyusa kubanga baagala okufuna favor okuva gy'oli. Don't worry about that. Eventually bajja kulokokera ddala. Don't worry about that. That shouldn't make you worried. Kubanga ne Yesu era ne yabagabiranga emigaati ne bamugoberera. Teyabawanga migaati Yesu, yabakoleranga emigaati ne balya ne bamunoonya olw'ekyo. Era mwaba abanoonya mwe muva abalokokera ddala. Gundi weetaaga okubaako abantu kye bakwegombako. Teeka omukono waggulu genti ayi Mukama kyusa obulamu bwange mbeere nga neegombesa, nteekaako essavu ng'abantu nuli abalina essavu lye balaba. Ayi Mukama nfulanga omubisi gw'enjuki, enswera ze gugoberera, enjuki ze gugoberera. Ayi Mukama nfula yeegombesa mu linnya lya Yesu, nsobole okuwangulira emyoyo mu linnya lya Yesu. Kubera Yesu engalo yolyo ngambe nti amiina. Okyaliyo? Siwulira. Okyaliyo ngambeko nti amiina. Omusajja n'akula. Nsomole 13. Bannange ssente zireetera omuntu okukula. Omusajja n'akola atya? And the man waxed great. Kati abasomye mu y'Oluganda bo balabye ekigambo kukula. Era ndowooza abasoose kiraba mu Luganda ti omusajja n'akula. Babadde balowooza n'amera envi. Era kati wabadde wagandi nange era nkuze kiwezeza 45. Tebali kukukula mu age, teboogera ku myaka awo ey'oluzungu ekijjayo bulungi. And the man waxed great. Sajja n'akulaakulana, sajja n'agejja, musajja n'afuuka iconi, sajja n'afuuka alabibwawo, ebintu Mukama n'abiwa omukisa. Aliwa? Oli ayali adduka enjala nga naye agenda abalala gye bagenda. Oli ayali agenda e Misiri Mukama gwe yayimiriza. Oli atayina kantu. Oli Isaaka ayali asibye emigugu ng'adduka agenda. Mukama gwe yagamba todduka togenda Misiri, sigala mwene ensi naye funayo ka strategy. Come up with a strategy and do something while in this land. Sow in this land, invest in this land, do something. Baako kyokola nkiwa omukisa. Nilokole gamba ndi wangi Katonda ayagala kuwa omukisa naye tannalaba waguwummuza wandyagadde aguteekewa. Katonda ayagala kuwa mukisa naye tannalaba waguwummuza. Ekyaleetera abaana ba Isirayiri okukaaba ne bangi kubo ne bafiira mu ddungu. Balina ennono za Katonda ze bataategeera. Balina bye baawulira ne bibalema okuvuunula byabaleetera obuzibu. Bwe baali basimbula okuva eri nga bava e Misiri baali bakatambulako Musa n'abaga nti mbatwala mu nsi ensuubize. N'abaga nti ensi gye mbatwalamu ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Bonna ne bakiwulira. Bonna ne bamanya nti okutuuka eyo mu nsi bagenda kunywa amata, bagenda kulya omubisi gw'enjuki. Era bangi kubo ne batambula nga bakutte ebbakuli n'ebikopo ebya tampeko nga batambula bamagamaga w'okugusena nga balowooza bagenda kusena musene. N'abandi ne bamagamaga nga bakutte ebbakuli zaabwe amata we gakulukutira kubanga babagamba mbwe ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Tebaategera makulu gaakyo
era kyabaleetera okwemulugunya kubanga obulamu bwabakaluubirira. Balowooza nti obeera bubeezaawo n'ogwa ku mwala, omwala nga gukulukuta amata. Naye banange tubiteekemu common sense. Gamba deba ndi common sense. Singa obadde ofulumye wano ku ssaawa eno, singa ofuluma wano kati wali ebweru ku geeti, tulinawo omwala gwa mukoka w'ekyalo kino. Singa tufuluma ku geeti awo ne tusiŋŋana nga gwafuuse amata nga gakulukuta, bwe tuba tukuwadde wano ekikopo osobola okusenako n'onywako. Waliwo okumu ayinza okuganywa? Nze mbuuza, waliwo okumu aganywa? Lwaki toganywa? Nga tukakasiza nti gaago mata galabe galiko ne ka cream galinga gembalala ogalaba se noonywe. Waliwo okumu anywa? Lwaki? Munziremu, munyambe munziremu. Waliwo okumu aganywa? Lwaki toganywa? Totegera bulungi gye gava. Tokakasa oba mata. Era onogoga mata bwe ganzita. Mata agaawa. Amata gabeera mu mwala. Era mwenna mufundikira mugaleseewo. Temusobola ganywa. Nange sinywa. Kuba ate amata gabeera mu mwala. Mata gavaawa? Gandi mu nte. Sikyabawulira. Mata gavaawa? Kitegeeza bw'oba ogaagala olina kulunda nte. Gava mu nte. So tegava mu mwala. So tosiŋŋana kaswampu nga kajjuddemu amata. Kati ebyo bye bataategeera. Katonda yali ayagala bbawa omukisa amata go bagafune, naye nga baba n'agafuna balina okuba n'ente wangi Katonda aziwa omukisa eyandivuddemu ettampeka emu eveemu ekidomola kiramba kubanga Katonda agiwadde omukisa. Ani awulira ngambeko nti amiina? Katonda bw'atyo bw'akola olina okuba n'enkwaso. Bw'oba oyagala ebya Katonda obeera naki? Sikyabawulira. Bw'oba oyagala ebya Katonda olina okuba n'enkwaso. Enkwaso, point of contact. God is a multiplier. Ne bwe batomanyi Oluzungu nyamba okyogera ekyo. Gamba nti God is a multiplier. You see? Now, one thing I know about the principle of multiplication. Okay? 0 times 0 equals 0 times 1 equals 0 times 50 equals 0 times 500 equals 0 times 1 million equals 0 times a trillion equals, and God is a multiplier. You come up with a 0, you will get a 0. Because God is a multiplier. That's why I'm telling you, you must at all times come up with a point of contact. Mukama ino kubako ky'omulaga omugende mukama nze nsiika sumbusa zange zino nze njagala owo omukisa. Katonda n'aziyiwako omukisa. Mukama nze nsika kabalagala wange ono, nze nsiika muwogo, nze nkola nviiri, nze nsala ffene, nze njokya kasooli. Baako ky'omusongerako olugalo akiwa omukisa. Bw'oba olina 0 wadde Katonda bamutendwa okuba nga yenna nnyini mukisa, ogenda kufunanga 0. Ekyenjawulo kyokka oyinza okufuna 0 nga nnyingiko naye era zisigala 0. God is a multiplier. One day Jesus wanted to feed the crowd. He wanted to feed a crowd. And you know what Jesus did? N'agamba abayigirizwa nti mundeetere emigaati wano. Yasooka n'agamba muliisa abantu bano. Nebamugamba tetulina gye tugenda kujja ssente. Nebamugamba kale mumage mulabe. Ne bamagamaga nga waliwo omuvubuka alina emigaati 5 n'ebyennyanja 2.
ne bamuleetera information nti Yesu wategedde nti wano wonna tewali kyakulya, tewalina we tusobola kugula migaati, tewali agirina, ne ssente tulabika tetulina bulungi, naye bwe tubadde tuyitaayita wali emabega mu muti gw'omuyembe olabawo waliwo omwana abadde alabika atunda byannyanja ng'atunda migaati, kirabika naye asigaza ebyennyanja 2 ate asigaza n'emigaati 5. N'abagamba muleete ebyo, because I am a multiplier. I can't multiply nothing. I can't multiply 0. I need something to multiply. Yes, I have a multiplication anointing, but this multiplication anointing, the way it works, when you bring 0, it multiplies it, and you get what? 0. So bwemba mwagala mbereko kyenkola, mubereko kyemuleeta, nkikubaganyeemu kizaale kizimbulukuke. Ne baleeta emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'abiteekako omukono, ne bizimbulukuka, ne byekubisaamu, kubanga ye anointing ye ya multiplication. God's anointing is a multiplication anointing. Bako kyosongako olugalo akikubise kubiseemu. Ani awulira ngambeko nti amena. Kyebavudde bagamba wali nti omusajja n'akula. Ani akula? Gamba nti Isaaka. Lwaki? Asize. Bw'olaga Katonda ensigo zo z'osize, bw'olaga Katonda kyokola, n'okisongako olugalo, n'owanika emikono, n'omugamba Mukama ekyange kyenkola kye kino taata, kikubaganyeemu kikubiseemu, kimultiplying kikulaakulanye, ekyo kyagenda okukulaakulanya. Era mwe mugenda okuva obugagga bwo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongera okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Oyagala okuva mu bwavu? Oyagala okugaggawala? Rule number 1, do something. Baako kyokola. Togaane Mukama akinkolere, nedda gwe olina okikola. Gukola paati yo, Katonda akole paati ye. Do something. Actually, yabadde rule number 2. Rule number 1 yabadde. Rule number 1, stay in the land which God told you about. Stay in the land. But after staying in the land, do something in the land. That's number 2. Do something in the land. Number 3, believe in prosperity. Believe in multiplication. Kiririza mukulaakulana, kiririza mukugaziwa. Don't rest, towumula paka ng'ogaziye. Keep thinking. Sigala ngolowooza ogaziya otya ekyo ky'olina. Okijja otya ku level kwekiri n'okitwala ku level endala. Okikubisaamu otya ekibadde ekimu ne bifuuka 2. Okikubisaamu otya ekibadde ekimu. Nze mbuuza, kasaluuni ako k'olina kwe kamala ogejja, okola otya ne bufuuka 2? Tandika okumagamaga akatawuni akalala ewatali saluuniyo. Oge nti ey'emakindi emaze okukula, teeka saluuni endala bw'etyo mundeeba. Gaziwa. Tandika okugaziwa. Ekyo kyokola kikole mu branches. Tomatira nakafo kamu, tomalira nakalimo kamu, tomatira nawo wooli naga wano nti era wamala, wenda amanyi wano wenda bira enjuba n'omwezi, omanyi wano labika namala. Nedda, don't get contented. Tomala gamatira nakantu kamu. Kiriza nti Katonda omugagga, taata omugagga, ayagala kugaziya, ayagala kukulaakulanya. Tandika omubuuza ne Mukama, kino kyenkola nkigaziya ntya? Kitwale ku level endala. Kikole mu branches. Olunyiri lugambye omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongeranga okutuusa yali omukulu ennyo. Biki ebyamufuula omunene? Olw'ekumi lugamba era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi nnyo, n'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja. Ono omusajja wuno ali mu industry ziwerako, takola kantu kamu. Takola kantu kamu. Ali mu different dimensions of agriculture. Eri batugambye kusiga, kitegeeza mu by'okusiga mu agriculture ow'obulimi, ow'okulima naye w'amaanyi. Kaakati ate wuno tumulaba mu husbandry, wuno tumulaba mu bisibo, n'ebisibo gy'ali. Takola kantu kamu ne biggweerawo. Bw'amala okuteekayo emisiri gya lumonde, misiri gya kasooli, ng'agamba ebyembuzi bino biri bitya? Ebyembuzi bino byo bitambula bitya? Nga nabyo abinoonyerezaako.
mwefule ba researcher, mwefule abanoonyereza. Twetulira abantu nga bakola ebintu nga gwe tobitegeera nga tolaba bafunamu ssente, bakoleko omukwano. Bakoleko omukwano bibabuuzebuuze. Gather some information about that industry. Tubeera bubiza ngo ganze ndaba birabe zimanyi baba bijja bintu ebyo nze uli musiru. Nolaba abantu nga bakola ebintu okumala ebbanga ddene nga tobabuuza nga babikola batya. Kendo bakoleko omukwano weetowaze. Kakanako tula n'abalunda embuzi obabuuze bana embuzi muzirunda mutya. Yaba zirya ki? Zetaganga bugazi ki? Muzisuubula wa? Ento muzigula wa? Enkulu muzitunda wanga zikuze. Kiro y'ennyama y'embuzi egula mmeka? Get some information. Tobera mukanduka mundi nzo omanyi ffe mbe nkola kintu gundi omanyize kino kyenkola. Ani agandi bakutonda kola ekyo kyokka. Covid wano yekka Covid. Oyaga kuba ku kyoyogera? Yangu wano kimbulire kale. Ndyoke mbabulire kyali mu Covid. Amina. Oyagala gamba kikale ekyogere nga bakiwulira. Akakinjagala obuuza kati omuntu yabeerawo atya n'amanya nti ye Mukama yamuyita nga yitagenda kukola because muli bamama babelieving ati Katonda yabayita nga balina tulamuweereza nga tebagenda kukola. Abo bajja kufa nga bukyali. Abo Mukama yayita nga tebagenda kukola bajja kufa bukyali. Ekimu ku bigenda okusooka okubatta bwe bwetaavu. Those are pretenders. They pretend. Kubanga era bw'amala okugamba nti ye Mukama yamuyita tagenda kukola ate bwe bukyenkya ayagala kuwasa. Kati gw'owasa talya, takola nviiri, tayagala bizigo, buno omukolo olubuto, terwetaaga ssente, gwe munaazaala omwana teyeetaaga kusasulya ssente za leba, omwana taasome. Those are pretenders and they are liars. Balimba, bayaye, babbi. First of all, betaaga ssente. Singa tebetaaga ssente naali kiwulire. Naye baba zetaaga ogenda zifuna otya? Ogenda kusabiriza nsabirize. Ogenda kusabiriza. Nanga yakusooka okuyitibwa nkola. Nanga yakusooka okuyitibwa. Maze mukubulira enjiri emyaka 37 naye ate nkola. Kyogamba gwe wayitibwa nnyo okusinga nze. Gwe bakuyita nnyo okusinga nze. Nze nkola. Ndi mu bintu bingi nnyo. Nyenda okujja wano obabulira enjiri kulankyawo. Mba nva ku faamu kukola. Era bonsanga mu nsiko oyinza ogamba ono si ye bisopu waffe. Oyinza ogamba ono musajja mulala. Mba mu nsiko kufaamu mu bidiba bya nnyanja mu ki ate nenveeyo nengenda ku ssomero. Tulina n'amasomero. Nkola kubanga sinaze bwe nyimirirawo ku ssente zammwe ze mugaba ssente zammwe zangeri bannange. Zivaayo tezivaayo, omuntu ayinza okufiira wano enjala nga tategedde. Ate ziriko ebyetaago bingi nnyo. Mulina okusasula rediyo, mulina okusasula TV yammwe ebere ku mpewo, mulina okusasula ettaka, mulina okugenda e Nakivubo, mulina okugula ebyuma. Kati nange mungatte kuli shia ndi musiru munzitiraawo. N'abaana bange bagambe temujja kusoma mulinde sente za kyaki. Ne mukyala wange ne mugambe lindako enviiri ne bwe zikutuka tofaayo gumiikiriza omwezi guno. Olwo tazeeyo Zimbabwe olwo mba nkola. Ekyo mba nkibalira wa. Mukama yeebazibwe. Nange nkola kati gwe lwaki tokola? Ani atalina ntandikwa? Gifune. Genda wulira gwe agamba mbu tolina ntandikwa. Kankubulira ekizibu kyo si ntandikwa. Ekizibu kyo butamanya kyakukola. Ekizibu kyo si butaba na capital. Ekizibu kyo butamanya kyakukola. Omuntu nga yakedde ku macanga yagala capital, omwezi gugenda okugwawo ng'amulina. Abamulina genda oyoze engoye z'abantu bakuwe ssente ozitereke weekolere tageri ntogenda kwozanga ngoye mirembe na mirembe ze bakuwaza okola otya. Tereka tozirya zonna.
lwakuba bamu ate mulya nnyo. Akola emitwalo 2 ate n'alyoka n'asaba embizi olusaniya lwa mitwalo 4 ate ng'afunye 2 sente zonna n'alyandye. Afuna emitwalo 2 n'alya embizi ya mitwalo 4 kati oyo yaba ali savinga sente afune capital. Soka weerumyerumyemu yoza amadirisa g'endabirwamu z'abantu genda obagenze gw'omulaba bamanyi okwoza endabirwamu z'ennyumba ate nzooza bulungi. Bolaba bagezaako okugaana mugayi nti oba ombuusabuusa mpa sabuni n'ekiwero ne spongi nsooke nzikwoleze ku bwerere bw'onooyagala onsasule bw'otoyagala olekeyo ozooze ensonyi zijja mukwata akuwe ssente. Genda owate emmere mu owino, genda okongole enseenene nakasero, genda ku nyumba y'omuntu ogikuba enfufu eveeko, keera mu kompawundi z'abagagga omugenda ekindese kwoza mmotoka yo. Ate nzooza bulungi nze sibba bintu mu mmotoka kuba nze ndi mulokole. Jooze ne bwagezaako okugana mugende nti oba toyina ssente kale kanjoleze bwereere. Ogamba onoogyozaayo emirundi emeka ng'ojoleza obwereere n'atakusasula ajja kufundikira ensonyi ze mukwata genda owaayi kankuwe ssente. Kapito nga tomufunye. Ani yaga ndi kapita buli muntu ng'amwetaaga. Lwakuba bamwagala kutandikira mu bire. Genda bakozese. Bolaba mulimu gw'oyagala n'ogenda omulimu ogwo ngwagala. Njagala kukola nviiri naye ate sizimanyi bulungi ne kapito simulina. Genda weebakirira omuntu alina saaluuni omukkiriza akukozese ku layisi. Bw'alamula tokaayana. Baganze nja kuwa 15 gyokka ne bw'oba tolina z'ofisa mwebakirire genda okolewo naye nga gwe kikututtewo onoonye ebintu ebi experience ne clientele base. Ogenze kunona experience kubanga buli lw'okola omulimu gw'otakolangako bw'onooguteekamu ssente zo loosi zonna z'ogenda ogukoleramu zigenda kuba ku mutwe gwo. Okay? So nga ate bw'ogenda n'okolera omuntu agumanyi nannyini gwo loosi zonna z'okolera eyo okuyita mu kuyiga okumenya n'okwasa kubeera ku ye nannyini mulimu. Kiregeeze we gyokolera loosi ogenda eno mu kikyo ky'otandise totandikira ku loosi kubanga obeera wabiyiga dda. Kati abamu gumu ekibalemya bizinesi oyingira mu industry n'oyingira ekika kya bizinesi ng'onyingira mu gusooka tolina nakyo ogimanyiiko tolina nagu wali okoledde agikola togimanyi we n'oli green wabiraba bulabe nga babikola n'obiyingira n'olyoka okola loosi n'obivamu ng'obyevuma ng'owanda lulusu po siribiddamu ebyo ekyo byankola nze sikirabanga busiru. Sooka ogenda okolera ababimanyi obimanstalinge ogenda okuva mu ngoye ng'engoye ozitegeera. Bw'osuubula endi bwota bweti ekola ey'engeri ng'eno tekola ey'engeri ng'eno ebamusere kino kiba kiswagala neba ekola muliti mba magoba byonna obabiyiga naye ng'obiyigira ku mulala olyoka oveeyo. Kebayita mentorship. Ekyo tukiyita mentorship. Find somebody to mentor you into something then you start it. Bw'onookitandika togenda kutandikira ku zero togenda kutandikira mu loosi. Byenjogera bikola sense. Kapito tasobola kubula tebabalimbanga bw'oba omaliido ojja mufuna. Ate ne bw'okoledde bw'omukolera obulungi ebintu nga bikola ng'akusasudde akasenteko n'ovaawo n'omunyonyola mugandi munange maama wange munaye mu mwezi bwe guti ng'emyezi 2 okuva kati munange ngenda genda nange ntandika akange ngenda katandike wa kabalagala sijja katandikawo ne wandege yewuwo w'okolera kangenda akange ngenda kateeka kabalagala era agenda nga weeyisiza bulungi obadde muwala mulungi akuzadde n'okuzaala akufudde eddota ogenda kwanga agamba kati ekyo kiddwaya kale ekitwala ekyo ekikadde n'eri ebbaafu enkadde gitwale nakino kubanga kati ofuuse eddota you been a good girl you been a good daughter. Lwakuba bamugenda okuvaawo ate mwejjaawo bubi ewo omuntu gw'obadde naye ate wejjaawo bubi muva omuyombye ovaawo omukolimira ne mugenda nga temulina mukisa. Gwe gundi ogenda kuyiga ebintu ewiiki eno mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Omusajja n'akola ati agamba n'akula era yayina embuzi ze olw'ekumi bwe lugambye maliriza. Era yayina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja mu by'okulima gy'ali ne mu by'okulunda gy'ali. Bw'ogenda onywera
tolemera ku bizinensi emu kye nabagambye tolemera ku mulimu gumu mutego bwe guteguka oba tokyalidde covid wano yakitulaga buli muntu yenna yalina omulimu ng'akola ekika kya mulimu gumu yakinyonnyoka naye buli yali yategaatega ebbali nga yategayo omulala yasigala survivinga naye yali yakola ogumu ate pulezidenti n'agutandikirako okuguggala naggala ng'atandikira kugugwa omanya nti owedde aga nti amaduuka ngaggadde ate nga gwe edduuka lyobadde naliro kaliri ku luwumu ate tewateekayo ddala zana wabanga owedde naye abaali bategatega ebintu ebingi basigala bamugaa nti oba oggalawo bw'oggalawo edduuka ngenze ku faamu nga bakola ebirala ŋambye totega kimu byonna bitege byonna beera nga obimanyiiko mu nnyumba z'abapangisa nga gy'oli mu masomero nga gy'oli mu byennyanja nga gy'oli mu kulunda enkoko beerayo bodaboda nga naye ogirina waliwo omwana agicapa nga watega tokola kantu kamu kola ebintu nga biwerako bofisaawo budi genda oyige bakola emigaati nagyo giyige genda oyige bakola sumbusa nazo ziyige yiga basika chipusi omulungi abamu ekibaleetedde obwavu poor quality services mukola ebintu mbikola bubi kyo nja kyogerako bwe naaba nsomesa mukola ebintu mbikola bubi nebikudibako ofumba amata n'ogayiwamu amazzi mangi nnyo abantu ne batuuka kyogera bonna ne beeyogera ne batuuka okubanga bakumanyiiko ekyo bagamba ogamba namukwaya ayi n'amata ga namukwaya mazzi meereere bakasitoma bonna ne badduka lwekyo toyagala quality emmero gyenvu ziyiwamu amazzi mangi weeyigiriza okwagala quality identify your clients n'onyamba olabanga baagala ebya quality okole ebya quality bw'oba ofumba mmere oba oyagala kubeera na sefuriya bbiri ey'enva ennungi ennyo n'enva ez'abaana abaagala ebyamazizi kale teekawo abaagala ebyamazzi obaguze sente endala abaagala quality omuganda oyagala quality nti quality nayo njirina ffe tulina wali we tuli emmere omukazi ali wali bakuli n'akulabe bamuyita ani bagiyita batya tuke oli mugezi muzibu omukazi omusiraamu yakola restaurant agenze yezimba mpolampola namulaba nga atandika kati ali mu kalina waggulu nayo yiye nene ekoma eri ninatuukayo nagenda okutuukayo nga ssebo alina restaurant za mirundi ebiri waliwo eyalukale eri awo wansi ate waggulu alinayo VIP bonna abalina abaagala okulira mu lukale sente endala abalinnya amadala okugenda mu VIP era bw'otuukayo osanga nga nempewe oli mu S obeera mu S naye omanya nti olina okusasula you pay more ninkola nina ya executive mere ya buffet kyoyagala kyosena naye ngaomanya omukaaga ogulina mu ngalo kati gogira otunda eyo 5 mukama yebazibwe mukama yebazibwe study your clients gaziya clientele base yo tobeera nabaavu bokka nga booguza ebintu byo kubanga baavu onovaayo ddi ng'ate baavu banno oli mu banoonyamu ssente gweoli mwavu ate ne booguza bonna baavu gamba mukama akuweyo ku quality clients genda ng'okyukira muli mpola oyivolvingira muli mpola standard ng'ogenda ogikyusa mukama bampeera omukisa yimirira teeka emikono waggulu ngenda kwagazisa ssente ngenda kwagazisa okugaggawala ngenda kwogera paka ng'okyayi obwavu paka ng'oyagadde obugagga kubanga nze gwe bw'ogaggawala nange kinkolera oyagenda kyoyagala okwogera kiki ekyo kyogere nkiwulire ono omusajja muwe microphone nze ndi musawo wa bisolo oli musawo wa bisolo era ndi mulunzi nga ggwe okay ne bwe oyogedde binkutteko naye nga sirina ssente naye nyina yente yange yazadde kirume yes naye mbadde njagala kive ku mata musumba bazeneza ajja kujja kinone nkikuwadde okimpadde nze olabye nkigaana nze sisobola kukigaana mukama agenda akuwa omukisa
awo olaba okanvuddewo na nnume yante gwenno dda bazze neeza nkubanja ennume y'ente gwogireeta era weebulira naawe ng'obula teeka emikono waggulu gamba nti ayi Mukama nyongedde okukoowa obwavu nkooyo obwavu saagala bwavu neekutula ku bwavu era mmalirira okutandikira mu bwongo bwange mmalirira okuva mu bwavu era mmaliridde okwagala obugagga era emikono gyange gino gigenda kukola obugagga mu linnya lya Yesu. Uganda egenda kumpulira, Uganda enninde, kubanga nzija ngenda kubeera Kristo ey'abannannyini ssente bannannyini bugagga mu ggwanga lya Uganda wano. Ngenda kubeera omu ku abo bannannyini bizimbe abanoonyezebwa mu linnya erya Yesu. Amiina. Oba okuba ngalo zikubenga zinoga. Kama ebaziwe ewiiki eno tobula wano olunaku n'olumu buli lunaku ngenda nagguddewo olutalo nalutuumye war against poverty. Nze kankubulira amazima, nze sina wenfunira nga guli mwavu, sina bwenkifunamu. In fact obeera wansala, nze bweyavuwala obeera wansala, kati nfunamu ki nga guli mwavu? Nze nfiirwa ki nga golina ssente? Nga golina ssente nange mba nga ayina, nga guli mugagga mba ngenda kuvuga ennyonyi nga golina ssente. Gwe nga wakuteeko ssente kulwagala lwoyagala Mukama engeri gye nkulabamu gy'oyagala Mukama, notuuka n'okuwaayo olukumi lw'oyina. Kati ate olwo singa obadde oziina ssente, singa obadde oyina emitwalo gya $10 era obadde ogireeta, kubanga oledde omutima ogwagala Mukama ogulina kyotalina ze ssente. Oyagala omuwa naye kyomuwazi otalina, kyova osikayo ebbiri z'olina n'oziteekaawo. Kati nze buli lwoziwayo ngenda nenga nti ayi Mukama Katonda laba, kale singa abadde n'emitwalo $20 oyo abadde atuyamba buyambi wa ne tugula ebyuma ne biggwa omulundi gumu ne taddayo biraajanira. Gamba ndi Mukama naye mpa ku ssente, Katonda azikumpeere mu linnya erya Yesu. Ate agenda zireeta. Mpulira eggulu nga likakasa, mpulira eggulu nga likakasa nti oli kuli siti yaabo abagenda okugaggawala. Genda mu nsawo yo gy'ekiweebwayo kyo yanguwa, kwata mu nsawo gya y'ensigo yo, beera nga gy'olina okuwaayo tonnawayoko. Sikayo emitwalo gye5, emitwalo gye3, emitwalo gye2, mutwalo gwo gumu, 15 yangu zikwate mu ngalo. Bw'omala zikwata tambula ngo zireeto ziteeka wano nga nze bwe ndagula. Nsaba ekimu ku bye ngenda okusaba era bye nsaba, nsaba Katonda atandikirewo ewatali na kulinda kampeyini eno okuggwa. Mukama atandikirewo, kubanga wakati mu kampeyini eno gegenda mu maaso njagala okuwulira abawa obujulizi, njagala okuwulira abasaba obuzindaalo ng'ogamba akazindalo Mukama ebyange byatadde dda, ebyange byatandise dda, bampa akazindalo mpa obujulizi. Kati wuliriza ekimu ku bye ntandikirako okusabira Katonda atandikirewo okubampera ideas ezikola ssente. Somebody say ideas. Nangidde omukisa gwa Katonda kuli ateeka ensigo ye wano, omukisa gwa Katonda kukubeereko, amagezi agava mu ggulu gakugweko. Katonda aloosa abantu akulose, ayaloosa Yakobo n'amulaga strategy engeri gye yali ateeka okugaggawalamu, newankubadde nga yagenda ewa Labani nga mwavu, yagenda ng'agenze kupakasa, yagenda ng'agenze kulunda, naye Mukama yamuwa amagezi n'agaggawala n'okusinga mukama we yali amukozesa, kubanga Mukama yamuwa strategy. Katonda yamuwa strategy bwe yamuga nti genda osongola obuti obw'omulibine, genda osongola obuti bw'omulibine, genda osongola obuti obwa bujagijagi, genda osongola obuti obwa biwugawuga, obuteeka we zinywera. Katonda gwa yawa Yakobo idea, wamuwa amagezi, tiwamuwa ssente naye wamuwa idea. Abantu bano bampera ideas, bampera amagezi, bampera okutegera, bampera okumanya, balooteyo ebirowoozo eby'amagezi, balooteyo ebatwala mu maaso. Ekyo nkirangidde ku ggwe mukazi gwe, kirangidde ku musajja gwe mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama fero mulokozi. Ya amafuta galiwa, amafuta galiwa, mpa amafuta wano yanguwa, yanguwa njagala kulangirirako bantu amafuta galeeta ideas. Yangu ya mafuta wano,
yimirira mwena mugenda kusimba line mugenda kuvangulu muti gwemala okusiga yayitawo kamaafu ebazibe tugenda kusimba line ng'evangulu omuntu asooka abeera ayimiridde wano kuva wano okudda eri kamaafu ebazibe kama agulumizibwe bino ebirango tobisubwa biwulirize mukama ebazibwe bino ebirango biwulirize ayakola obweyamu kugula sound ogula ebyuma bya National Prayer Day ne evangelism gye tugendamu ng'obweyamu buwabuleese yangwa mangu nnyo obuteeke wano naawe ayakola obweyamu ku budget ya National Prayer Day general budget naawe yangwa mangu nnyo obuyambo bwewakola buteeke wano mukama agenda kukuwa nnyo omukisa ayagala okwetaba mu ddina eya National Prayer Day partners kadi efunika mu office emitwalo 10 gyokka ayagala ebbaasa ng'ogamba bampeyo ebbaasa ezireete wano zimpe wano nangidde ekisa ekyenjawulo ku mabaasa gano buli agitwala mu sizoni eno tutageza n'abulwa ssente ne bw'aba tabadde wazifuna leka azifune mu linnya erya Yesu omukadde yimirirawo n'ebbaasa awo ajagala bw'ogikwasa tosubwa bw'obanga oli mukyalo olukuŋŋaana lw'abakyala naku z'omwezi nga 28 ekiro ladies night one night with the king tosubwa mukama abampera omukisa olwaleero lunaku lwa Monday tugenda kubeera ne mukutula njegere night service wano ekiro olwaleero lwonna ekiro tekusuba saamu tujja kuba tutandise bw'obanga oli muweereza tulinawo ministry training abaweereza mwenna teeka kiragiro mulina okubaawo kuva ku saa 11 tubeerawo ne ministry class ku Monday saa 11 wano kasita omanya nti oli muweereza wa wano kale katusabe zibiriza amaaso go omutukuvu Katonda nzigya mu maaso go nkuwadde ekitiibwa n'ettendo mukama olw'ebigambo byonna byensomeseza abantu byotadde ku lulimi lwange mukama nkiwulira nga si kuyaayana kwange nze nzekka naye era kuyaayana kwo mukama okusitula abantu bano ng'obajja mu bwavu kubanga mu bwavu tebasobola kuwangula mu bwavu obwakabaka bwe tebuyinza kuzimbibwa mu bwavu emirimu gyo giba giziŋŋama bwe babeera baavu tewali kigenda mu maaso bwe babeera baavu obwakabaka bwa Katonda babeera buziŋŋama bwe babeera baavu si bokaboka abagenda okuziŋŋama naye n'emirimu gya mukama giziŋŋama bano bawe ssente mu mikono gyabwe era amafuta gano ngateeka mu mikono gyo nga nsaba mukama buli musajja na buli mukazi mukama taata gwe gagenda mu kyenyi leka obwongo bwe butandika okulowooza ideas empya mu linnya lya Yesu Omunazaresi muleetere ebirowoozo by'atalowoozangako muloose ebirooto by'atalootangako muwe amagezi g'atafunangako muteeke ku levo gy'atabeerangako taata musinkanye n'abantu batasinkananga taata nkwegalira muteeke feva mu kyenyi abeere ne feva nga lwa bamulaba ne bamwagala okolagana naye mu byenfuna mu byensimbi mu byemirimu mu linnya lya Yesu nga buli abagula baagala kugula ku ye na buli abatunda nga baagala kuguza ye mu linnya lya Yesu Kristo mukama affeera omulokozi amiina teekawo ekibatu gasiige mu ngalo bw'omala ogateeke mu kyenyi kyo mu linnya lya Yesu ng'oŋŋamba amiina bwe nga kuteeka mugamba nti amiina mu linnya lya Yesu 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 n'omwana omuto n'aganona mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu ekisa kya Katonda kigende naawe mukono gwa mukama gukwerekere Katonda gwabikkulidde okusuula wano ensigo yo mukama abanga akubikkulidde okuteeka ensigo yo ku kituuti giteeka omangu tokizannyiramu ekyo Katonda yabeera akikubikkulidde anoonya ngeri gyakuwa mukisa mu linnya lya Yesu gateeke mu kibatu bw'omala ogantere mu kyenyi gateeke mu kibatu gantere ne mu kyenyi ekyo mu linnya lya Yesu omukono gwa Katonda gukubeereko magezi ga Katonda gakubeereko mu linnya lya Yesu Omunazaresi ekitiibwa kya Katonda kikuwerekere Katonda agerera abantu akugobereza ekisa Katonda wa abantu omukisa leka agukuwe mu linnya lya Yesu Omunazaresi mukama agabira abantu amagezi akumpera amagezi nga bwe yagawa Sulemaani naye bw'otyo bw'oba ogatwala nga bwe yagawa Yakobo n'asongola obuti obw'omulibine n'asongola obuti obwabiwuugawuuga n'abutega embuzi ze embuzi ezawakanga ne ziwaka amawako agakkala gy'ayagala bw'atyo naawe mukama Katonda bw'aba akumpera ideas okoleyo ebintu nga si bya bulijjo 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 wabeera byokola nga si bya bulijjo abala nga tebabitegeranga nga tebabibikkulirwanga mukama akumpera ya idea nga yo yiyo weka ekyo nkirangirira kikubeereko kitiibwa kya Katonda kigoberere mukono gwa Katonda gende naawe Katonda akunviireko emabega ne mu maaso mu linnya lya Yesu kama akuwe strategy otegere bw'oyitawo otegere bw'owangula mu nnaku si nnyingi nnyo gwayasa
gwayasabirizanga ofuuke nga gwogabiriza gwayasabirizanga obeere nga ate gwogaba gwayayambibwanga obeere nga ate gwoyamba gwayawolebwanga obeere nga gwowola gwayasuzibwanga obeere nga gwosuza mu linnya lya Yesu Omwenazalesi. Ekitiibwa kya Katonda leka kigende naawe, omukono gwa Katonda leka gukubeereko. Katonda akola ebyekisa abikunkolere, akamwa ko mu nnaku si nnyingi kabeeremu obujulizi mu linnya erya